yakubasiima busiimi olw'okuntukagira n'okuvujjirira n'okututuusa ku kitiibwa kyentuuseeko olwaleero ekya Ssaabalasanga mwenna abaavujjirira abaagemula nga mukulembeddwa kojjange Kiggundu Mugerwa Ismail okusinziira mu UK. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omujjangooli. Kakati nno ku birabo ebyo ogattibwako n'ekitabo ekyasuubizibwa omusomesa Musisibosa Geoffrey Munabusiro nti kyo ogenda kubanga okyefunira. Ekitabo kino kiyitibwa Olulasangeye era nakyo kkiriza ssebo nti kukwase mu butongole. Ekitabo ekyo nakyo kimuweebwa lwakulwanirira lulimi lwe Oluganda, kiyitibwa Olulasangeye. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nange nsiimye nnyo, nsiimidde ddala ekirabo kino eky'ekitabo ekkula Olulasangeye. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nja kukisoma okuva ku Ddiba ekitandikira paka eri gye kikoma gye kisembera ate amagezi ge najjamu nange nsomesa Abalasangeye. Weewaawo. Uganda tumbuke ne Buganda edde ku ntikko. Ekyo nno ekirayiro yakikuba dda ng'ekitabo kino kikyali mu kyapa n'agamba nti singa ekitabo ekyo kinaggwa ne kifuluma nja kutandika okusomeseza ddala Abalasangeyo ku mukutu gwaffe ogw'Olulasangeye era nga ddala kituufu akizzeemu ogwokubiri badde manyi yakyerabira nga yaseeseetuka naye. Weebale nnyo, weebalire ddala. Abalasangeye mukimanyi bulungi Kadondi tabunira nga tannakuuka kitengejjo. Butereevu nga tannakuuka kitengejjo. Awo nno wembuuliza nti ekitengejjo kye kiki? Asaalongo gwe bakumanyi nti mu ndeega bwenyi towena oba Sebusunanta wena y'anaatubuulira Kadondi tamumanyi. Ekitengejjo nakyo notokimanya. Ekitengejjo kyokimanyi? Kadondi tabunira. Ssaabalasangeye yageza olugero n'atugamba nti Kadondi tabunira nga tannakuuka kitengejjo. Ekitengejjo kye kiki? Wagula ekitabo Olulasangeye? Nedda sinabakigula. Okigula ddi? Bakulina nno leero. Kale tweyanziza nnyo. Ekitegeeza nti ekitabo Olulasangeye nga Muko Kajaaya bwe yabagambye kyekwate nnyo. Weewaawo era yakubagamba nti buli muntu ayagala okuwoomerwa olulimi nga bw'owulira bwe tuluwoomerwa ne Musisibosa Geoffrey Munabusiro. Wekwate ekitabo Olulasangeye ukisome ate naawe weekubirize gezaamu okulwogera. Kituufu nnyo. Bw'osirika ne bw'olusoma nga teweegezezza abamu basirikirayo eyo mu kamooti tebijja kusigalamu mu mutwe. Kituufu. Geegenya weetuli kutereeza.